wange yafa ne mama Solomon najja Mbombi ne Bobi Wine ne bakojja munnange nga kitalo kubitiibwa bye balina abantu abo nzaani kakyere waabwe kojja munnange nga kitalo kubanga omukyalo oyo wallahi muzadde Bobi Wine muzadde. Imagine kapo eri very humble era mwe bannayuganda bwe munaasubwa kapo ngeno obutatufuga wallahi mwe bannayuganda akyebuuzaabuuza kapo ngeno neegeze tufuga wallahi kapo ngeno abantu abali very humble mulabe Babbi oyo mumujjukire yajja buzzi eri mukazi wattu gye yava ewaabwe najja okusoma n'agwa ku muyaye omuyaye yali afuuwa essada wallahi omuyaye yali afuuwa essada n'amukola ki n'amuteeka wansi naye wallahi bw'olaba engeri gy'akwatamu Bobi Wine naye mwe bakazi n'olabe bannange ggwe bannange oyo omukyala maama Solomon oyo omukyala maama Babi Kyagulanyi bannange njagala mu bukone mu njagala buliko abantu bina njagala buli omu ateekewo thank you maama Babi njagala thank you maama Babi mugende bu message obwo bugende eriye kubanga nkakasa Selector Daviwa najja kundaba message yagimuwe njagala wano nga buli omu atayipinga thank you maama Babi thank you first lady thank you first lady thank you first lady kenjagala okulaba bu comment obwo bwe njagala okulaba nga buflyinga wano omukazi ayina humbleness bannange ngate she has everything njagala wano ndabenga buli omu Joseph Mutebi Joseph njagala thank you first lady thank you mama Babi nga bokona ne kaimoji she has everything oyo mwana golaba oyo omukyalo oyo golaba muna imagine bakava bwe bati munyonyi bwe bati bwe balabye nti mwawulira okojja Bobi najja nampahaga bwati ni mama Babi najja nangamba kojja munnange kubanga muzadde mwenna bamwengeginga oyo mukazi she's another lady mu comment tezinnaggwayo njagala bannange njagala okutuusa mama Solo Selector David oba kuoli kuno njagala otuusa okwebaza kwange kuva eri mba supporter bange eri mama Solomon oba bwe mubeere eyo munso eyo nga tetubalabako bo mukwata otya omukazi ayina bwakwata Bobi Wine omukazi ayina bwa enewe eyo nzijayo kubanga wano tukyali nga batutadde bagenze abaana babavuga babatwala mu unknown location eyo gye basula hoteli gye basulamu fabali royo fetwagimanya naye njagala okwebagiza abaana mwenna kino kyonna nkibagambye bw'obanga oleeta Bobi Wine bw'obanga oleeta Kyagulanyi ate eno international wise ffe tuba balala ffe tubeerawo nga tuli animan twemanyi abali ku kiddo kya president ng'ali bweru kati twagala kukola coordination bw'aba agenze mu America nga tubakubira essimu bannange mukole bwe muti kubanga ekintu kye twakoze security gye twatadde ku president ng'ali e UK buli omu yatukoneddemu olaba commander in chief wa security Edi Mutwe ye yakonyemu ye yankubidde akasimu nangamba kojja mwana nalo hamu kitegeera kakati munnange tutandise tukedde ku makya batukubidde kubanga ffe twabadde in coordination muganda wange Jose Joblinks nkwebaza Jose Joblinks otegeka abayimbi naye naawe kino kyakuzitooweredde Jose Joblinks ategeka abayimbi naye omusajja yatugambye bannange simanyi kyakola kwa mukitegeera originally twali tuplaninze wa Crystal Palace nga wala Crystal Palace nga baggalawo saawa 4 nga abantu baagala okwenjoyinga paka ki baagala okwenjoyinga paka ku makya kwa mukitegeera bannange munansonyiwa era nabagamba nze buli mukyala yenna however much bi obusolosolo bwe yeekola nze omukyala yenna muwa respect
nze munansonyiwa gobobo gamba nti Mama Janet is not a mother nze munnanga omukyala however much bwe yekola obusolosolo bakiki nze muwa respect kakati munnange Jose Joblinks atuga bannange ekintu kyanzitoweredde mbagambye Bobi Wine Museveni yasuubira mbu enjovu osobola giteeka mu kaveera Bobi Wine enjovu tosobola giteeka mu kaveera omusajja yamuleeta agamba ekintu kimuzitoweredde ne tumucoordinate nga ffenna ne tumugamba tujja kutuukawo in time kubanga mwalabe omukolo gwatandika ssaawa mmeka ne twatuukawo nga bukyali n'ekirala kye njagala bannange mwebaze Patricia Iron Lady omukyalo oyo gwe mulaba Patricia oyo gwe mulaba yakola omulimu gw'amaanyi kakati tujja tutuuse wali ku O2 Intercontinental Mugagga Rich we yabadde asula awe wantu awo we mulaba omuntu yali ajjuzizaawo eyagezaako yali Davido naye Davido naye waamulema okujjuza nga Bobi Wine bwe yajjuzizza mwate muve ku kamera because singa mwabadde nezi kamera zino ennene mwabadde mulabira ku kamera zino ez'eku ssimu ekifo kiri kinene kiri massive kakati mwabayigula mwazenga bukyali nga abamu ne muleta obusimu bwammwe musimanya mulago empute gundi ebyo naffe tebitukwatako njagala okubakakasa Jose Joblinks yatunda ticket nga buli ticket esemba yokuba ya sente ntono ya pound 7 sente mekeza Uganda Abitex wano njagala osembere kubanga Abitex naawe oyagala nnyo likes these days sembera wano Abitex wano wenjagala nkugambe ekifo kino kinene ndowooza kirimu nga cricket over gundi cricket ya overall ya gundi cricket gundi ya overall ya gundi cricket overall sibagiyita baye ye gundi ndowooza nga zirimu nga 3 okiwulira kakati Abitex kino ekintu tojja kukisobola kakati munnange mbadde mbagamba nti etiketi ya tiketi zino ze mulaba bazigulira online wali tewabaddewo kukwata cash ate mmwe kamera ze mwabadde mulaba Intercontinental eyo mugiraba hole eyo gye mwatulabyemu eri waggulu hole eyo gye mwatulabyemu eri waggulu bw'oyingira bw'oti ku Intercontinental eyo bagizimba ndowooza Rich yagibalaze bulungi maaso oba olaba gye tuyita Thames River n'olaba headquarters za HBC simanya HBC banka by'Abangereza ebibbi wokitegeera kakati wana Abitex wenjagala ojje kakati tiketi ze buli muntu yenna gwe mwalabyawo tiketi yagigulira online buli muntu gwe mwalabyawo tiketi yagigula online n'ateekamu sente ne ziva ku akawunti ye kakati nojjukira kino kye kivulu ekyasoose mu Bungereza okusomba abantu abaavudde Uganda abaavudde mu Europe abaavudde mu America wabaddewo n'abaana abaavudde Dubai nawo ne Dubai waliwo abagagga baawo n'abaana abagagga waliwo omwana gwe nasanze mwana akola business mu Dubai awo eddeira nangamba kojja nze nva ddeira bana bafuna zi visa zaabwe kati gwe bw'otuleetako obunaku bwo kutegeera bw'oleeta obunaku bwo bannange ffe obunaku tebukola kakati oba ekivulu kyaganye Abitex please mind your own business fe okutegeka oli gundi tewawuliddeko ng'akomplaininga kati mwayagadde okuyita mu Gabi please beera very careful abantu baagala kutomeza Gabi okimanyi bulungi visa yo yakyerewa Gabi okimanyi ba Edi Mutwe babadde supposed okujja gundi visa ya bandi ya Bobby jukira ne baselekta Davi baatuuka ku olwo olunaku ne bandi ya Bobby emantu biyuke mu bamanyi namwe bemimanga embaseza muziyitako
Okay, darinda wafune ekifaananyi nange okisegeera. Gabi mbadde nkusaba bagane kutomeza. Gabi gundi ye yakyerewa. Okisegeera. Ate kyekino ekivulu ekisoose mu UK nga kibaddeko ba sponsors ebyo byonna bye mubadde mulaba. Bandi ya Bobby abantu bagisi si gundi ye yagireeta. Bandi ya Bobby eyo gye mwalabye. Big up abaana mmwe bannanga bali ku bandi ya Bobby. Ba Selector Davi, bani bonna ba Johnny, Dani Magic ye yali yatuukadda. Baatuuka kwolwo ku Saturday. Selector Davi namulabanga yenna musajja watu akola ki. Kuba kitegeera. Mwawuliddeko Chameleone ng'ayogera ku kivulu kya Bobi Wine. Bebe kulu musajja watu gwe muwulire yejegeza naye yasirise kubanga ekintu abo bo bakimanyi omuntu nga Chameleone akimanyi. Kukitegera laba wuno Mugisha Edgar Mugisha akugamba yagula ticket pound 10 je mitwala 4 je Uganda. Kakati munnange oyingira bwoti Intercontinental kati awe wabadde ki kubanga Intercontinental yonna eyo gye mulaba Intercontinental paka ku second floor babadde bagitwala Intercontinental eyo kakati bwobodo yingira bwoti kati bwotuuka ku floor okuli gundi kwabaddeko omwoleso waliwo bye bataabalaze Jojo Keteira mwamulabyeko Jojo Keteira babaddewo emidaala wabaddewo emidaala egitunda bareti wabaddewo emidaala egitunda all traditional things ebye Uganda wabaddewo emidaala abaana batunda ebyokunywa buli kimu kyonna wabaddewo emidaala nga miyitirivu abantu bakoze ssente Jojo Keteira ye teyayingiddeko na munda ku miziki Hamukitegeera kakati mwe mudde eno ne mugamba mbwe gundi ya flopinze bajjo nno ne wankubadde yeyogeza ebyekisiru mwade mwagala buli omu nga bwe mubeera mu nkuuka. No, this is very advanced. Hamida Luyiri Kawuna akugamba naye yajugula pound 10. Hamukitegeera kakati munnange tutandika okuyingira tuyingira bannange nagenda okutuuka wali ng'abantu basazeeko abantu batandika okujja Uber ziyingira Uber ziyingira basi ziyingira nga bwe mugimanyawe green kyawo mumanyawe green kyawo basi ziyingira waliwo basi gye zikusuula ng'olaba abantu basimbye olunyiriri balinga ng'oba bagenda Allahu Akbar. Abaana bayingidde tutandise okuyingira tuyingira omuziki gutandika. Kakati mwenna mulina abantu kye mutaalabye. Tulina nga Penge bwe yabagambye twa organize nze yo idea nze nagireeta whereby mukyala Nubian Lee ne mukyala First Lady bayina okutuula kumpi ne stage. Kati webatunda kumpi ne stage nga balengera abaami baabwe nga bakola ki nga bayimba nga balengera abaami baabwe bakola ki kakati abo bonna kati awo manya we batudde mu lukuubo olukuubo olwo ng'abantu mwe bayita kati ate olukuubo olwo twalusazeeko ne tubagamba bannange mumanyi abakulembeze bagenda kukola ki naye ne bajja ne batusaba kati ate awo we twatadde waliwo omusajja oyo ya producinga gundi movie ya Bobi Wine yazzoba abazungu nga bameka mulina abazungu be mutaalabye oyo omusajja ya producinga gundi ya Bobi Wine naye twamugize ne imagine First Lady entebe ye yadde esooka bali abazungu ne baddako mu ekintu kye muzannya nakyo temukimanyi. Abantu batandise okuyingira abantu bayingidde n'endabo abantu mujjukire twabadde tulaba Bobi Wine tetwabadde mu political gundi naye abantu bayambadde red
nze nabadde sambadde red nga bwe mwandabye nejjusa n'okwejjusa lwaki sayambadde red naye engeri gye nabadde mu private security neŋŋamba abaana ne bambala red ate ebintu byeno bye mulaba buli muntu gwe mulaba ali mu diaspora yambadde red manya yateekamu ssente mpitirivu kubanga ekyo ekintu n'okukiisa ku airport abo abasajja nimwe basajja mmwe mumanyi kye mulwanirira mumanyi kye mulwanyisa abaana batandise otukuba emiziki Governor S mwamulabye yakubye emiziki naye bannange kino nkiddamu eno disclaimer njagala ogikola njagala sharing a video bwe mutulaba si bwe tufaanana bwe mutulaba si bwe tufaanana ate kye mulaba wano si kye tuli kye mulaba wano si kye tuli era mwe bannayuganda mwenna singa mukeera ku makya ne mutikkiriza not to senti Kyagulanyi ne mwe munaagaana mukkiriza ffe tumuleeta ayingirawo kulamusiza muganda wange Richi hama kitegeera aba basajja ba Richi abo bemula naye Richi nzija kubanga Richi nange wamazeemu Richi mwenno mwesi Richi oyo gwe mulaba Richi nzija kati munnange tujja basajja bakuba emiziki kati ngenda kukutebe eyo kubanga nawereweddwa tasiki okubeera bannange babbi we yabadde ng'abantu bayaayaanira okujja ewali babbi abantu bayaayaanira okujja ewali babbi big up mama agaba oyo mukyala agaba oyo gwe mulaba Rebecca agaba yazze ne maama we Rebecca agaba ng'ayaaninga okubeera ng'alaba ku babbi ne twabadde tulina okumwenda osinga kubanga babbi ye yasooka okuvaayo nga Kyagulanyi tannajja ne tubateeka somewhere ne mukyala Nubian Lee ng'ensonyi oyina nnyingi mukyala Nubian ensonyi ng'oyina nnyingi mukyala Nubian bannange ensonyi oyina nnyingi beera nga maama Solomoni nkimanyi tosobola kubeera nga maama Solomoni naye mukyala Nubian Lee bino ebintu bye tulimu bya ddala mukyala Nubian Lee improving ako mukwano berako gundi berako vai kuba mama Solo omulaba vibe mweri big up kakati abakyala bakusimba olunyiriri nga baagala kuwa mama Solomon kasiimo abakyala b'Ebungereza abantu b'Ebungereza basimba layini ebyo byonna twabadde tetubalaga kati wano nzizo okubalaga bye mwabadde temulaba ku media basimba layini baagala okulaba okukola ki okumubu ne tubagamba no mama Solomon batono nnyo be bagenda okumubuuzaako nene batusa imagine omuntu akusaba busa bannanga abantu b'Ebungereza nga mulina omukwano mukyala Rebecca agaba oba mama babbi yamuwadde sente mmeka Allahu ya'lamu munnanga abantu basimba foreign kati abantu ne tubagamba mumanyi mama babbi tagenda kukwata ku sente abantu batugamba how sure are we going to make sure anti sente zigende wa mama babbi ne tubagamba bannange envelope yino nenkwata omwana ayabadde ku kidowali n'akwata envelope be bamaliriza ngolo Bobby tannabakola ki ngolo Bobby tannaba kujja omanyi abantu okubeera nga gundi nga sente ze Uganda ziri no pound sente za Queen nga ze zijjudde bweziti natunulidde envelope eri neŋŋamba Katonda wange bannanga abantu be Uganda muyina omukwano abantu be Uganda muyina omukwano kati gwa wagira mu 7 can you get this kind of love nema mukyala Rebecca agaba netumukkiriza n'agenda n'akola ki n'abuuza ku mama Solomon oba ye yamuwadde mmeka kubanga oyo omukyala bambi she's open minded kati awo tumaze Governor S atandise okuyimba Governor S bwe yavuddewo emikolokolo gizze Big Eye ayingirawo
Big Aya ingirawo. Big Aya atandika okuyimba ayimbye naye agenze. Hey! Zirese the Gladiator. Kati Gladiator bwe yazze ekizibu ne kijja. Bobi Wine bwe yazze ekizibu bwe kyajjiddaawo Bobi Wine bwe yazze. Bobi Wine agenda okujja. Jukira wabaddewo abantu abamu mumanyi bannaffe abanywa kabisi. Bo sometimes bayingira munda. Jukira feri twavuddeyo ku security, twavuddeyo batandika okuyingira muntu ababagambye babadde ku midaala. Ne babagamba nti Bobi Wine ayingidde. Mama. Kati abantu batandise okuyingira ababadde ebweru, ababadde bagula ebintu, ababadde ebweru nga bakola ki? Batandise okuyingira. Ninde ku katono. Kati abantu bayingira. Kati awo ntandika okulaba akanyigo. Holo temwalabye ngennene. Holo abantu bajjula. Abantu batandise okugula elevators. Bannange Bobi Wine yatukubye omuziki. Bobi Wine nayimbira 3 hours continuously. Bannange omusajja oyo alina amaanyi. Omusajja yayimbye 3 hours continuously. Problem ejja Bobi Wine agenda. Mwalabye kagundi ke yabadde ayambadde. Bamutungidde akantu ako. Ezengoye olaba fena tuambala overall. Ezengoye tetumanyi ezo no mulaba engoye ziriko ne lebo. Zatungibwa mu America oba zatungibwa wa. Bobi Wine aleta bareti endala gye mwalabye ya round eyo. Kati eyo yegenda okudda ku mulembe. Muddeyo mugirabe ya round. Bobi Wine n'atukuba omuziki. Bannange twanyumiddwa. Bannange abantu ne banyumirwa. Mwenna abali awo abasimanya aboogera mbu simanya kyo yabakoze eki. Ebyo that is your business. Nga Patricia bwe yabannyonnyodde. Eno show omusajja Joseph Blinks ekintu kye yakikola ye n'akimalayo. Ate olaba twatuuse essaawa 7 tunyuka ng'abantu tebaagala kuvaawo ne bambi Bobi ng'akooye. Bannange omwana oyo akola nnyo. Bannange tusabire nnyo omwana oyo. Akoowa nnyo. Kakati fe Bobi bwe yamaze bw'ati ne tugenda ne tumakinga sure Mama Solomon addayo bulungi emabega. Nze bannange ekyange n'ekikola ki. Kakati nno tutuuka ekiseera okuvaawo. Abaana banywedde wisiki. Abaana banywedde wisiki. Abaana abamu simanyi oba nagenza okulaba abamu. Waliwo mwami omu nabadde njagala mu recording naye ne ngamba ye empale yajambadde oba ngaani empale ngeri eno wansi. Kati olwo problem ejja Uber zirina okujja zitunone. Naye fe Uber yatututte omusajja mu Pakistan yatubuuzizza what was happening here. Natumugamba there was a show. Natugamba last time why there was Davido here. Why it was not this massive? Netumubuuza lwaki. N'agamba nti ye in fact zabadde zigenda kuwera ssaawa 8. N'atugamba mbu ye yakadde emirundi 3. Nga droppinga abantu bazze as far as Leeds mu ababeere Bungereza. Mumanyi Leeds how far is it? Nga abantu balinnyawo Uber. Abaana beetegekera olunaku luno. Omusajja mu Pakistan n'angamba bannange. Kino sikirabangako. Why is you people you have this much love? Okitegera 4,000 people plus mubamanyi. Abasajja ba Uber basi nezisomba, Uber nezisomba, buli omu n'asomba naye nga abantu tebaggwaawo.
kati no bano bannaffe abanywedde bo ne badde ebweru ne batandika naye yo Intercontinental ne making sure nti by the kigundi ng'abantu bafuluma. Wamwe kisege bannange kino ekintu kyabadde massive. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati ngenda kuteekako ennamba wansaawo buli omu ayagala akube atuwe engeri gye yalabyemu show. Imagine muganda wange Ivan Bruce yavudde Bristol. Bristol mumanyiyo. Ate no Liverpool muganda wange DJ Benanzo mwamulabye naye muganda wange Aizo investor olirudda wa. Mudanda wange Aizo investor, where are you? Aizo investor nabadde nkumanyi nti ogenda kujja. Mbadde no nabadde ndi awo nendaba omugagga Penge. Nabadde ndi awo bannange setenda buwanvu. Omusajja Kakwenza yawanvuwa. Kakwenzo yogo mulabanga mukola nga ninga ate no Kakwenza ye bamekinze sure nti bamuteka closer ne president wali. Hamu kitegera enamba ngenda kugiteekawo. Ngasira bawenteeka namba wano bannange. Yes, ngenda njirabye ndabyewo. Ngenda kuteekawo enamba awo okube ku WhatsApp eyo tubeere nga ng'otubuulira sho wagirabye otya. Kanteekewo enamba sho mutubuulire engeri gye wagirabye. Omanyi bino fesi tuliko bino bisimanya byakola ki. Okube ku WhatsApp eyo otubuulire sho nzija nno nzija sinaba kumala 72 81 75 tukubire ku namba eyo ojja kubeera ng'okola ki. Tukubire kweyo namba otubuulire engeri show bwe wagirabye era kiki kyoyagala kikolebwe kiki in future. Munnange ndabye omugagga Penge n'akaggale wa internet Penge wabula baba Penge big up. Kakwenza simanyi opio simanyani Richie yes streaming the big up real life mwewe n'abawagizi ba real life big up. Kakati munnange show ewedde tuzeye kafe katwakutuka sawa 10 mwezi okumakya. Twebaseewo katugire kati tuba tulyawo abantu banoonya bannange Bobby bannange abantu tebakoowa Bobby Wine. Information etandise okutambula bannange twagala kola kati tuba tulyawo ne bagamba nti the chosen 30 abantu 30 the chosen ones. Message zitandise okuyita Jose Joblinks asindise message abantu 30 abo be mwalaba kwa after party eyo gye mwalaba Bobby we yayimbira ne tugende eyo North London wala nnyo n'okuva mu kibuga tutuuke eyo tusanga abaana abawala bannanga n'abaana be London mwebale kunyirira abaana bawala munyirira abaana be London abawala munyirira mwebale kwekolako. Tusanza abaana bawala kati eri abaana bali tukubye emiziki tukubye tuba tulyawo nga president ayingiddewo. President yeyo gye yabuulizaako abantu be bonna engagement ze twali nazo tetujja kujja wano tuziba revealingire. Naye president abantu ba 30 abo be yalondamu ng'omu MC mwali Kojo Mugezi mwali DJ Bananzo mwali. Big up muganda wange Jeno Mega D mbadde nkwerabidde Jeno Mega D big up muganda wange webale nnyo bali nono Jeno Mega D yavudde mu America wamu kitegeera ne tumwota buliro president ne tumwotera ddala buliro
n'atukuba mu emiziki ka bande nako bande nayo nekubayo netumala netuwayi ayo no twavayo sawa na 10 kubanga ne president naye twagenda omulaba naye bannange mama Solomon gwe kale Hello kojo mugezi kale nyabo nawe jebaleko osinzidde wa mukwano ange mukulikeyo nnyo mukulikireyo ddala bannange mwebale kujja bana ngate kivinye kya mutabane ate kye nali nnina okusooka okukubuuza ojjukira nakukwatirawo ku mulyango ne ngamba nti ekifaananyi ne twekubye ekifaananyi abantu nga waliwo kugamba waliwo naddala n'omukyala gwendabye sinaba muyita generation oyo omukazi mbadde njagala abantu abamu abanoonya engundi abafuuyibwa empewo tugaane ebbawa gundi anti kakati okusinziira omuntu engeri gye yajjula awo bannange abantu kati nze kati sooka otubuulire so wagiraba otya gwe nga ggwe nze nawunga buwunzi naye nga tonenzijjamu natambuzanga na bigere nga mpulira abantu bangi ebbugumu lingi twayimiriranga ku ntebe twayimirira ku ntebe nze ate banayagala n'okubuuza babbi at least nga Bobby ndaba sijja kusobola naye negayirira abaana security bakato abo abalongo abamuliko ennyenye ennyo mwenanga waliwo akkiriza okuyingira munnange wali mukambwe nnyo ne mugakojja munnange ate nali muka nti nedda wali ebbali security gye walina wali olina n'ekibinja kyo kyonna nga mwenna mukoze kasaako bwe kati ate nga bonna bali muleya olaba liiso lyokka body language noga nti oyo security munnange bwe tutyo munnaye bwe tulina okukuma omukulembeze abantu abo gwe tewabalaba nti bagwana kukumibwa bannaye bali abaana Katonda yabawa Allahu akbar kabira kubanga twavudde nze gye navudde it takes 8 hours okujjaawo nazze Katonda wange naye abantu twanywedde omwenge wabweru ku reception nalaba layini eri awo 48 pound ye sooka otubuulire omwenge ogwo mwabanya omwenge bannange kubanga nze nalaba layini eri kutti Bushoto 48 pound 48 naye nga abantu banywedde omwenge ne guggwamu ne baddayo abantu abakola ku counter ne bagenda ne baleeta omwenge omulala ebigundi penge byayogedde ebigirasi byalese ng'omwenge guweddewo mu kitundu gwaweddemu abantu ne badda wabweru abantu abasinga tebayisobodde na kuyingira waliwo omukazi yabadde agenze n'okufeitinga awo wabweru kaakati nno munnange due to public demand tugenda kumukomyawo omukulembeze katumalirize tugenda kubategeeza due to public demand kati ajjenga Kyagulanyi okitegeera mwena this time tugenda kukimakinga simple tugenda kukimakinga simple naye neyanziza nnyo neyanzege kankwate kuwona omulala nkulamusiza ow'omukwano wanji Walaikum salaam kuwulira nnyabo ennyabo ate excitement yongera ku ddoboozi tukuwulire kati Abamerika bwe tunaamuleetanga Kyagulanyi pulezidenti yennyini muriyo mu masuuti ge Abamerika munaalinnya ennyonyi kojja tujja kulinnya ennyonyi kuba ffe tutunula butunuzi ku Kyagulanyi ne tuzirika we say nti just looking at Kyagulanyi tomanya kikukuba n'obweri kyogamba Museveni ekintu kyalwanyisa takimanyi Museveni kyalwanyisa takimanyi kojja
katika kano kojja kempisaawo Enyabo. olwokuba obudde bwono obwange ndi ku kipakasi twetaaga concert eddako ng'eri revolutionary anti abaana banoonya revolution eyo mukwano yeddako era mugenda kubeera nga muli informed UK chapter ne Ireland bagenda kubeera nga baba informinga please. Yes, kojja abantu president atuletera abantu bali revolutionary bazaake bagenda kujja balutamaguzi bonna bashamimu malende bagenda kujja bonna. Yes, abaana bafuutu soja bonna bagenda kujja. Kojja ayogera kwegamba abulira omugezi ayogera kimu kande kabalala bate tweyanza nnyo tweyanzeeke baganda bange ndowooza mukiwulidde ekiddako due to public demand UK chapter ne Ireland tugenda ku making sure nti tuleeta ekiri revolution tugenda ku discussinga mwenna please njagala mwenna abatakkuse bulungi Bobi Wine mwenna abatakkuse bulungi Kyagulanyi mugenda ate kumulaba ate nga mugenda kulaba n'abalala wenna ayagala okulaba ku Zaake ayagala okulaba ku Shamimu Malende ayagala okulaba ku Fuutu Soja Sauda Madada ayagala okulaba ku Fuutu Soja Sharoni abaana bonna abatubeereddewo mwenna abakyala be UK abaana b'omu America abaana baawa mugenda kubalinnyisa ennyonyi bajje so njagala mu making sure ebintu tukyali in process tukyakiprocessinga tujja kubeera nga tuba updatinga mukitegeera tujja kubeera nga tuba updatinga bannange tusigazaayo obudakiika butono bw'oba oyagala okuba ku essimu yiyo nje kusharingidde otukubire muganda wange M-Siriki wandibadde okubako naawe wano ne tuwulira ku ddoboozi lyo muganda wange M-Siriki bw'oba kwoli wandibadde okubako n'okukola ki muganda wange Lumbuye oba gy'oli muganda wange SP Asimwe naawe wandibadde okuba ne tuwulira ku ddoboozi lyo naye the most important thing mwatulaze nnyo ennyonta ya Bobi Wine bannayuganda mwademonstrate nze nti omusajja mwagala kaakati this time tugenda kumubaleetera asooke ajje ku Friday tugendeko ku muzikiti gwonna tusaale ku Saturday tubakube M-Siriki kuba essimu eno eri wano wansi muganda wange tokuba eno gye nkozesa M-Siriki kuba essimu eno eri ku gundi kulamusizza ya kale sebo M-Siriki ya genda maaso M-Siriki lindo onaaveeko Cliff nkulamusiza yesebo obadde obuuza engeri ki shoyo kutwagira bamu yesebo kati nze engeri gizira tukawasa munana kubafaina tiketi nga nogula tiketi yawo okitegeera ate nno olwonoze nga simanyira kumanya nti oyo Eddie Mutete yasobola kujja wanasobola nasemba okugana Eddie Mutete ngagamba nti agenda kujja naye mba mugumu wamu naye ku kintu ekitibwa sekretary omukulu so naye awo nyini nga mazina okufuna tiketi yange bwe bantegereza nga Eddie Mutete bwataliiwo ngamba tebagidde kati nze kale ku bintu byonna ebyabulamu kuba kati manya nti ffe abaana baaliwo ku ground yawo aba people power ffe twekolamu omulimu ku nsonga ya security nze wetu bwe nakiraba kale kubanga nze nzikira bulungi nnyo mama Solomon bwe yasooka okujja wali mu Lolleges mama Solomon yalina kagundi ka gurupu ka security naye kyesaalabye wano kize kinabe kyabadde nti bano bapolisi oba naffe ffenna twekozemu omulimu awo ne tukola security ya buli omukulu naye nga bwogambye nti omukulu olwalinye bwati ku stage buli kimu kyakyuse buli kimu kyakyuse nyakubulira ababadde bakooye jukira abantu balinda abaali bakooye nga bawulira bakooye butereevu bajjayo n'ag'omu buto okitegeera kati pulezidenti ku nsonga eyo sirina kyemubanja yatukoze bulungi nnyo yatukoledde bulungi nnyo ddala kino ekyagundi ekya revolutionary concert endala nayo tugyetaaga revolutionary gundi revolutionary convention ya egenda kubeerawo revolutionary convention yeyo gye twagala okay
Webale nnyo mwana. Yeah. Kale sebo. Muganda wange MC Rich gwego tubuzaayo then tumale tukole tugale muganda wange MC Rich. Baby Ferrari. Wanji sebo okusooka nsooka okukwebaza musajja gwe buli nnaku mbadde sikumanyi nti you are this kwegamba mwe bantu abamanyi Bobi Wine okuva nga akyali eri kati twali naawe nga tutudde wali mu after party te yakunnyonnyola sirine waliwo bye sisobola kuriviiringa wano ku media naawe tusobola byogere okitegeera naye Richi lwaki amaanyi gano genjagala okubuuza wa streaming live no streaming nga tosasulwa Richi soko nnyonnyola abatuwuliriza obwagazi obwo n'engeri gye wayogedde nti amasanyalaze ge baakuwadde voluseezo kwegamba otubulire ne bw'oziwulira anti kati olaba Bobby na streaming live omukono ne gufuuyira n'okufuuyirira n'ensaba banyambeko bankwatireko na streaming live essaawa 2 n'eddakiika nga ndowooza oba 45 ekirala gali masanyalaze kati jjukira nga tetunnayingira Bobby yampita nesooka ne twogeramu nga tannatandika kuyimba n'asooka n'ampa omukisa amasanyalaze nengawulira era okuva ku olwo siddangamu kusigala kye kimu nakulengedde Richi kati ne tunyumya ne Bobby n'amala okumpa blessings n'endyoka nyingira ekifu musajja gwoyo omusajja oyo president wamuwaaki kubanga n'engeri gyaku mweno mwe muzanyisa Richi oyo anti kati jjukira nze ne Bobby twakulira ku kyalo kyekimu nga ye atusingako emyaka mitono nnyo jjukira ffena twakulira Kamwokya kati twakula ffenna famire yonna jjukira Kamwokya famire zaaliwo era ntono ebiseera bimabegako nga tewannajjula emu ye yaffe endala yabakyagulanye n'abalalalala kati so wano we nali ntandise okwemamaaza nanziza emabbali nangamba Richi lekerawo okusaagira muki mu struggle nga bwebimanyi oluusi bwemba nsaagasaaga netunyumya nampa amasanyalaze ate namwe mwakola omulimu mulungi nnyo era mwakola omulimu munene nnyo ebintu okulaba nga bitereera bibyalaawo nga birikkirya era tewaliwo obuzibu bonna show yali successful abantu batuula bulungi ekifo kyali kya bbeeyi okitegeera naye Richi mugundi eno amasimu ge nakulabye nagwa bintu nga biri sophisticated Richi ani akuteekamu akasente muganda wange maanyi g'abantu ago ge bayita amaanyi g'abantu nakulengedde wasuze eri ku mazzi ssebo ngo temuziriva ng'ogikola bwoti ebyokulya awo bulijjo we tusula nekyo ekifo nze kisuggestinga tomanyawo bulijjo wensula buli wengenda e London neŋŋamba omukulembeze alina kuyimbira talina kuyimbira nateete esebo abayimbira nateete omukulembeze yayimbidde Kampala wakati naye abantu bazze okuva mu Amsterdam okuva e Germany kati bano abejegeza be wawulidde abejegeza abo abanoonya zi likes baabitex baagala ssente abo baagala babayite babawe ku ssente kati abo tebatujja ku mulamwa okitegeera naye Richi mu after party nze nali ntudde naawe ne Bobby nga tuli abantu basatu fekka nga tuli mu kunyumya okitegeera ekituufu okimanyi Richi nse ebintu ebimu saagala biriviiringa because nga naye bw'omanyi bwe tuli security gundi nga naye bw'obitegeera n'ate naawe Richi oli musajja wa munda nnyo nze nakukooneddemu olaba bwe twasigalawo nga tuli basatu eyo information eyo siyagala kwogera naye Richi oli musajja wa munda nnyo anti kati nze Bobby yannyambyeko ne bana abateesi yabalaze nti ndi muntu we abateesi bulijjo boogera nnyo kati oluusi abateesi bali batutamiza struggle beefuula be baagala boogere buli kimu ate omuntu neyefuga struggle nga tayagala balala boogereko naye Richi olina amaanyi Richi ngaffe batuvumye nze batuyita n'abayeekera okitegeera I know naye nawe toggwamu maani
nze licho manyi okitegeera nga omusajja ina masanya Allah omusajja jati yampaddeko volts emitwalo 5,15 sinakozesaako wadde volts 10,000 y'amasanyalaze mangi kati licho pita abantu bansanyukira busanyukizi licho owulidde endala gye bapulaninga revolutionary struggle egenda okubeera eya red era ogimanyi mu struggle mu full swing ku masanyalaze ge bampadde ate banegayiridde Bobby ne mugamba bigi ayi mukijeeko 5,000 nazo zinyongere nampa amasanyalaze emitwalo 5,15 penge olwo bamuwadde mmeka penge kubanga naye penge musajja watuyaga yiya penge yamuyise na papa black papa kati lwe babadde balina okumpeera omukisa gwange ate penge teyabaddewo era kyansanyusiza nnyo kuba yadde ajja kubba omukisa gwange togibiro n'omusajja abba omukisa gwamu ne mu Bible ensebo kakati IGP ye lwaki IGP oyo mulaba IGP era IGP abamwesibako bamuveeko IGP yabaddewo ne president ne banyumya bantu bamunda gwe bamunda IGP abalimba bulimbi buli naku muntu bali mu struggle abo ba IGP bantu bamunda abantu batera okubackslidinga mu struggle kati nganze bwe nali backsliding nga sikyabifaako naye president ate yatulaze nti tulina okusigala ku mulamu nze kojja omugezi nze nyina okulaba ku nsi ensuubize agakatonda kati jukira Bobi Wine ye Moses omulembe guno yatujja Egypt atutwale mpaka Isirayiri okitegeera kati gwe banaaleka yamanyi omuntu yenna ali kuno ali mu kulaba video ya kojja omugezi bagambe riki tebemamaaza tugenda tuuka jukira ne Moses baali bamumalamu amaani tujja kutuuka wa Isirayiri nga bamaze okuva Egypt balina bwe batuukaawo ne batandika okusinza simanya bano bampuga baleese obugundi okitegeera baleese obugomagoma simanya baleese obugundi okitegeera obubumbe okitegeera Moses n'abagamba tugenda era bamala ne batuuka mu nsi ensuubize kati ekirala kujja omugezi kyoba omanya esebo ensi ensuubize tunaatera ogituuka mutubuzayo mayiro just nga 5 gokka agakatonda nze nakirabidde London n'abagambi bannange wano tugenda kututuuse gwe yeemamaaza Richi tweyanziza munnange nange njagala kuwindinga up kale muganda wange tweyanziza nnyo bannange mwenna muwulidde ensi esuubize tubulayo just Richi abagambye mayiraaga tubulayo mayiro 5 bannange bw'oba oyagala kukuba tubulayo kola emu yokka tukole ki tuggalewo other than that tugenda kuggalawo bannange ensi ensuubize tuli kumpi kugituukamu gwe bwe weemamaaza gw'olaba gwe bw'osalawo mpuuga akujje ku mulamwa gw'olaba mukitegeera ensi ensuubize tugituukamu gwe bw'olaba ngo bannange kobonyebonye katono nnyo bannange tugenda okuleeta essanyu mu Uganda Kyagulanyi aleeta essanyu mu Uganda okitegeera oba mwali mubadde mu buffe Uganda wagenda kubeera ngaawo nga tewali muntu asiiba njala tewali muntu atasoma tewali muntu atakola tewali muntu atajjanjabwa ebyo tugenda biteekawo tteeka y'okukukwata ng'omwana we alwadde n'otamutwala mu ddwaliro okukukwata ng'olina omwana wo nga tasoma okukukwata ng'oli muvubuka oli erigibo nga tokola